bibina babiweddewo wano lusobola ofunamu ka match just ne Pallaso 1-on-1 oba lingi oba spiring just ne tetulaba who is who nga si bya bandi wagoni ababe ne badde nange nenzira eno otegedde ne tufunamu ka friendly just yao nga si bya ambush okitegera ya ne kati bino nze si mukisa sinze nfuna omukisa kati tugenda byogerako omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'akuwa ensonga zonna ate nazanalizinzeeko ojja okulive ya tuddidemu abataalabi live kati awo bwe bugenda okubeera obuzibu ya mujja kimanyi recording gyeziri ya mujja zitemanga bwe mukolera bulijjo ne mukimanyi bazizannyeko era ku TV zammwe bazizannyeko naye twagala kuddamu tumanyi abalabi ba BBS abasipaaka baagala kuddamu bamanya what really happened that day. Okay, waliwo engero egamba adinga n'emboozi tagiwoomya ya kati then tutandikire kutandikira ku eyo tuleme kudda nnyo mbikadde mwana ali njagala tutunulire omulabi wo omwagizi wansi ku ground yalabye embeera eyabaddewo oba obutambi buze butambulatambula obutambi obwo butuufu oba teyabadde ggwe nabadde nze yabadde ggwe embeera eno yakutuuseeko eti era lwaki mu bantu bonna etuuka ku alien skin anti nagamba bagoba agulina ya ensonga lwaki teyatuuse ku ggwe so tutunulire embeera eno mu kutuukawo emmotoka yo tukulengedde olugina olunaku lwali emmotoka yasigadde emabega bingi ebyalabise ebirabika nga eyatwaliddwa ku poliisi bwagenze ku poliisi tewatwaliddwa ku poliisi abaana bo ne baleka kubuuza byonna in one osobola okuba nga obiddamu abaana bo ne baleka nti kampu egambye okuba nti kufangoni forest base balumbiddwa kuba embeera yabaddewo era kitambula kita era kyekiriwo just ngenda kubawaako ebitonotono kati ebirala omwogezi wa kampani ajja kubibawa naye nga sofa bibeeramu ebeera ndowooza akaliro mukawulira nga kagizeemuuko bagamba manyi tugalina nnyo mu bantu naye nga naffe tugalina kubeera bulaba dda watasobola yimirira nange 1-on-1 ne kali just twakalekiseeko mu kooti y'abantu omuntu oli fight oba nga oli professional tusooka kukulembeza discipline kiringa omujasi tayinza kuyimirira na civilian kasinza kudda ate na munyuwanjaga kuwanyisiganya naye mukono ku mukono ate nga just waliwo judgment ya community esobola omulevelinga yaman koti y'abantu oli disappointed naawe bwe omusajja gwe balabirako Pallaso kuba atya kirungi nnyo yanjaga bandabirengako nti olumu odefeatinga na bwongo olumu no defeatinga physically era olaba game ezibaddengawo ffe tuziriidinga naye era neno ffe tugiriidinza kubeno ya bwongo kuba ne kampani y'abalisi ntono bagamba ekikambwe tekigenda na kikambwe kuba babadde ambush nga bakisetinze okitegeera kati singa ndi muloosi asasula office gye twabaddemu okitegeera poliisi ntutte obuvuyo mu kifo ky'abantu naye ng'olumu osobola okukakkanamuuko ate ebyo ne biyitawo then ne mwegwako part 2 era part 2 eno gye tulimu ensonga olaba waliwo eyawolomye ate nga waliwo enaaseesaamu si bwe kiri bannaaye Buchaman avuddeyo n'agamba olunaku lwaleero nti nga ye ghetto president agenda kussa ku ntandaalo kyakabi Buchaman ghetto president yamaani mumbeera eno alien abantu bagamba olunaku lwera omusajja olwakukubye ekivulu kye kiri ku bunkenke olinawo embeera gy'otaddemu okuba nti ekivulu kya Pallaso kiri ku bunkenke no sina mbeera kubanga saaliyo nga bategeka ate sinze Katonda nange mwekineetegekera mbeera ntya nengeri esobola sabotaginga ekintu kye kitandise okitegera sofa simunaako nnyo mbeera kyanyinza obbagamba naye just waliwo ttaamu zinamutaddeko just omuggyako natti yabimanyi tekyali tekimala kubanga bwebadde bampita be bateze kamera ne bakola naye bakola just tubawawi ne tubagamba mukoze ekiba ne muwangudde segera naye nga bala tekimala naye nga ate ffe abagunjufu mu tukiza nti omuntu abagamba nti no bwakasuka ttawulo omanya nti akoze ki biba biwedde ne bavita zino ezaawo oba ez'ensi kasita bawanika flag ya white abagamba mulaba akoze eki akkiriza tuyiseko omutamuzi wataddewo Pallaso zalina ogendera ebyo byeŋŋambye nnyabo kanfuna omulala abuuza kuba kyembadde ennyonyi kyonzizaamu ekyokwetonda ekya vidiyo bwe kitasoboka ye bwe yagambye kyembuuza bwe yagambye tulindeko gwelindako tosooka wanda muntu bigambo ye ekyokukola akimanyi kuba manyi kyekimufiiriza nekimwongerako kitegera kuba nange sinnyo omuntu sinnambira gye mutaddeko just lwakuba nti waliwo bafaani bange kyemmanyi abasobola okubaako kye bampuliriza kitegera singa mba ntadde embeera nti n'omukulu yavuddeyo nakola bw'ati ng'embeera ze twabataddeko
balaba nti nozikoleddwako okitegeera bannaye ya abaana bo bali batya kuba twawulidde nti waliwo abaana abamu bayisiddwa bubi waliwo be basaze ne be balumbye abaana bali batya mu mbeera ki sofa vitalina bwe beewedde mubamu okwekolekitinga oli n'agenda n'ejjanjaba nawe newejjanjaba ekitegeera kubanze manyi vita bwe beewedde toyinza kugamba nti ate Rwanda ebadde lwana ne Kenya olutalo luwedde nti ate Kenya mujje mujjanjaba abaana baffe biba biwedde okitegeera era ensonga kisobola kukola smart statement oba difference oba ki bino bya kigeto kitegeera kyera kyabadde kiri disappointing nnyo ate eyantakinze ate nga ne kabangali kitegeera ne ngamba ye ate gwakubye gwakaaba ate gwasiba ndaba mwana kati nganze mafia teguggwa bwoba wayise no mu ngeri ya ki-street kigwere ku street nafa amateeka tugamanyi ne poliisi gyeri naye nkimanyi nti nogwe ndaye muniga bwoba okkiza nti no ndi muniga vaayo ogambe nti ndi muniga kuva bwovaayo nogamba nti ndi mujento nga nange ngamba nti oli mujento deni balooya bange nga bavaayo nga bawere nemba ne balooyabo naye bwe kiba nti bya ki-street obadde kinaawe twalabyeko mu different regions ng'embalala nga baana ze batandise zisalayo ne Kampala nga baana bazisalayo sofa ekyo sikinaamu mukono kuba kyakwatiddwako mu katambi konna ne just n'obulumi bwabwe nga bo kuba ne Pallaso naye n'abadayihadiz be kiwe kiri yansooka oyimba kitegeera kuba nange singa nze nadde nakikoze osanga nange ebyange baali bijje singa bibaddeyo olunaku olwennyini Pallaso yavaayo n'agamba nti ekibinja kyo kiri ewuwe kyasiza buli kimu olwennyini era abaana baavaayo nga balina ebisago agamba ekibinja kyo kyakubye ekiki anti nze kyesigenda kikussaako nnyo sira kyemba sikirabyeko sikiremerako nsonga kinange baddogo bange be bafumisa ebiso sibalemezaamu nnyo kuba ye Pallaso saamulabyeko ndi ku era eyakoleddwa nga waali ye mwennyini gyensibako essira nebino ebyabadde ku street ojasanga abeekampe balwanye nga nze sibadde nawo bambadde wakiso okitegeera katosobola kulumiriza kyotalabye okitegeera abantu babadde bagamba Pallaso abadde tava mu inbox yo ng'asaba kolabo obuzibu bwavudde kusaba kolabo obuzibu byonna bibaddemu kuba yayagala omwolekerako ku press conference n'agalayo oluyimba awo nga n'ekiyimba kye kyamaze n'oyimba agamuteramu layini okitegeera kati ate nga jokera bo baagaza maanyi mwana nemugamba ati soko gusale tujja kulaba ya Holland kuba just naffe tuwa ne programu zaffe kuba tetwakolako ndagano nti betunakuba tunakuwa then olina okurequestinga not order kwensanga otango imbye n'oluyimba luwedde ate yankuteremu layini ate ng'ennyimba nze mba nkola nze mbeera ku drawing engoma nze mba mmanyi nakola kola sositegeretinga nalaba bannamugamba tubikyusa jalaba nga muzalayo bannamugamba tujja kyusaamu esegera ne tujja kulaba tukyali bizemu champion gudo nako kavaako obuzibu akokuba nti omugulire ngweno omwana nawe kati ate omwana yambalire wano ne bali wewe sibe nayogera oli yagamba abo ne Pallaso bambalira wano nemugamba no champion gudo si Pallaso sinze mu branding nze bulala noli ye branding abulala tusinza kujja ku boutique kugula ngoya ate gudo ne bagamba mwambulirawo mu space ku shade kyenkana kitegera ebiba birala wadde ogamba Kyaga yagambye atya Kyaga vuddeyo n'agamba ku bimu ebyaleetesa kabangali mbu waliwo abalala abakunoonya ng'olina emisango ne bakuleetera kabangali so si nti kabangali yajja lwa Pallaso kyogamba Kyaga ye mwogezi wa poliisi mwali mukubiddwa mmwe ng'abantu kale twali tukubiddwa ebale anko Kyaga Alien tugende ku nsonga watadde oluyimba amusori tubale tusubira mu mbeera eno Pallaso okuvaayo ate yeetonde mu music ng'atadde music nga yeetonda lwaki otamusori just bw'oba owuliriza message y'oluyimba just endongo yange ebeerawo awo nga nta kuba ekyanteeseza video ne audio nti nze ndi muyimbi okitegeera kanfokasinge ku byemmanyi ebyotta endongo yange mwana dani bino kuba singa nayinja kulwana lingi nyingi nnyo ndowooza n'ezijimu yakusinga ndoza studio business yange gyensinga otegeera musically Pallaso aliwa ku level yo anti kati sinza levelinga ne just bafani okitegeera wagambye mwabayitako mwadduka emisinde bo time yabwe yayitako nedda kati bwoba opimyemu teri bazalawo nti bwe tuta ennyimba nsobola okugamba nti nno nina ennyimba ezitwendinga zonna zange nga temuli lulwe kitegeeza nti mba njogera mazima bwekinyiiza nekimukola ki nekimunyiiza just oba tozalaye n'omuntu omulala akiraba kuba mbaddengawo nga bo babaddengawo nga sinayimba nawe mba nyimbye nange nenja nembaako kyempisaawo then ka respect kaba kalina okubawo nkoze dani okuzoleezebwa ate endongo eno
si yansikira no babu akabaka ntino fe twagisookamu basegedde ya talent ejja eri ya individual nga mwenda sinabafuna ko program then baba balina okumpitamu demba requestinga ne babookinga nekyo okitegedde ya nenge waliwo ebimaze okukolebwa singa ebino okuleba biba bikoleddwa kyekiddako nga bali requestinga okubayimbirako kyekiddako alien tewali kiddako era kati bwenva wano ngenda waka yeno ganga gye bagamba gy'otambula naye kati nammwe mwe muli ntambula nammwe nammwe kuba nammwe kwe muli nabo beebuuza kyekimu nti mmwe bentambula nabo kuba nabo tebabamanyi okitegeera bano tebamanyi nammwe tebamanyi kati ne bano beebuuza oba be bano ali ni batambula nabo okitegeera kati nze sigenda ku kigambo gwe kyongambye kuba lubaale w'omulamu tasamirirwa Pallaso aveera agambe nti alien kino nekino kuba ndaba apology zisusse kati abanga ayogerera eno ng'ate bwapositinga birala aveeyo ng'omusajja agambe kati street oba mafia business bitandikirawo abantu 150 bagamba baweta ku studio byali biti anti abe beetaaga okubuuza mu mmotoka eri bajjamu batya kitegeeza Kyaga kyagambye nti baali batamidde boye ne Kyaga okategedde Pallaso n'omuteesiteesi Balamu bakunoonya naye tokwata masimu gaabwe naddala Balamu lwaki tokwata masimu ga Balamu Saabavulu so fast tugenda kiyingiramu ekyo naye nga just munyolerwako era njaga just bamuwagire kuba okitegeera ne kati waliwo ekirina okukolebwako okusooka okitegeera nze simwinako obuzibu Pallaso naye just waliwo abamwinako obuzibu ng'abageto kuba abaana be bakubye balina bakyali baabwe balina ab'eŋŋanda n'emikwano okitegeera kati alina okuva netondera abo beyakubye bamusonyiwa nze nga mbayisizawo eddoboozi nti bannaye omusajja mumusonyiye ffenna tukuŋŋaanye obukyayi tubugjewo ku musajja bannanga akole emirimu gye naffe tubeere byaffe buli omu yeekume yekka naffe twekuume ffekka yamaani amanyiddwa ng'akulira squad yo bamuyita champion Gudu yavuddeyo n'aweereza obubaka obukambwe n'agamba gwe akumuse yo wamukakanyizaako champion Gudu naye afunamu obunyiivu ng'abalala abeera ne side ye nga ye era kati sijja kumunenya nti yakoze kibi kuba ekyakwedda tekyakadde ekirungi yamaani era oli mu mbeera ki gwe ng'omuntu embeera etya ey'obulamu yakukosaako ki ekyakutuukako nedda kati ffe twabimanyiira kuba nzire waka mulaba mbeeranga mu sipayalingi bulina ku bipanki binkwata kusagamba buno sirapu emumbu ate nja kuvayo mpowole nti okategedde erinyo lyavaamu abasanyusa ekyatuuseeko bongera amaanyi mu kusanyuka tukyabawo essanyu bakuwagira bannanga bawuda buli omu omukazi avaayo baagala kulya Pallaso sofa kati kiba kitegeeza nti tukoze bannange si yeno maze nenevaamu nenaabakolero nga kisuse bannange yayulise naye kasita yeetonze nengamba waaye katweveemu naffe tukole eki twali twadde embeera yakazigizigi yamaanyi ekigambibwa nti n'ogenda ku studio n'okola effujjo n'okuba baproducer ko olwennyini yakyogera y'ensonga y'emu era newejja oddemu omulageko y'ensonga lwaki yakko nenga ku studio sigendangayo jasi yampita era kyekigambe yampita tukole ekiki mwalimu abo tukolere mu bbaala yampita ku studio bagambe yampita ku studio nga n'ekiyimba kyo kitegedde kati nze musobya Wizo nga neibawo yavuddeyo n'agamba agenda kugoba ku kyalo Wizo nagambye nti no lubaale w'omulamu takola ki nze njagala Wizo bw'aba akola vidiyo mwemufuula banga mukakulopinga nze nga nkalaba nti aliyenize Wizo ngenda kugobako ki naye sigenda twala bigambo bannaaye oli byaleeta okitegedde byange byaddala bannange era ngamba abatuuze bw'oba olina byogezesa togezeseze eno kuba ebyeno byaddala okitegeere byeno byaddala kwanze abagamba nti babamazeemu amanyo adde olina okukasukayo kibagamba ki nedda nabo basobola okulwana ebyabwe kuba eno fight gye ndimu yange bannange okitegeera era abavuddeyo ne bannwanirako bo weebali ne kati be namazeemu amaanyi basobola okugenda mu jiimu ne bakola agaabwe okitegeera bannange waliwo akageero kali agamba nti akusigula amalinnya boogwa ate yakuyitaani
yakwita kadduwa nema tetugenda kugenda nnyo ku bandi wagoni bannange guno mulembe gwa civilization. Enkwacho festival eri ku loading era kyovula waliwo loading tukyateekateeka wawe tugenda okujja abawagizi babatiisatiisa okuba abantu abagenda okugenda mu kivulu kya Pallaso lwaki tobakomako? Anti sina kyensobola bakolera bakomako bugambye nabo balina obunyiivu bwabwe kuba bataddewo condition nti nno omusajja alina okwetonda nange ne mugamba nze byendaba nange ku simu olina kuvayo ne weetondera abantu kati nga nze osanga gwe bayomberako nange nenkuyisisawo eddoboozi ne gamba bannange abasajja yeetonze sale ne kakati asobola okwetega essimu n'akola ki yasiye n'akayisaawo oba n'abayita abantu bagamba amaanyi g'oleese osudde abayimbi nga Gravity bafikfa maika tebakyawulikika kati omusajja atadde oluyimba lw'okwepiica lwabuze lwaki amaanyi ogajjawa kyembadde saagala saanyo ojja sikungeraganya ku bayimbi abo kubanga nkola byange mwana nabo ne bakola byabwe kati bwe naba nyongerezaako okwo jasiba abantu balowooza mbuno zalawo omwana kisegera naye nga nze ennyimba eno byange kuba nze nkimanyi obwakabi tebukoma ensonga kibina ku ntaawo oluyimba jasi okwongerako okwo kitegeera levo tekoma teggwayo ekibuuzo ky'obuuziza kibi nnyo toddamu ogerageranya omulamu ku mulamu nze alien skin era tujja kgenda bwanaaba tuyise netana tuyita kyakabi nina loozi lwaki tewagenze ku poliisi abasinga babakuba balongo ebintu ebyo mbyogeddeko negamba nti nno bino byabadde bya street nze siri mudeemu sebo gwojosanga mbu kati kola statement sebo ndi kibanda gwe andi anti era kati wabi tebankubyewo kuba nakozesa amagezi okuvaawo kitegera kuba waliwo embeera yabaddewo baddogo ne bayasa amacupa ne basigaza emitwe okitegera yabadde byakitemu mwana kyobola nange onoonya wewetonderako kyalinga mwana tolabawo kubanga olina kulowooza emirundi ebiri nga tolina kyewakoze okitegeera bibanga bya street kwekubamu buki kwekubi kwekakasa kwawukana ne ambushing erimu ebyekitemu kiba kirala kuba omuntu akuteekanyera nga atayasiza ekicupa okitegeera mwana onoonya mwana wewetonderako kyaliyo n'ogamba kale byabadde byakusaga nga tolabawo mwana okitegeera naffe tuli bantu okitegeera nekyobola nze nabivuddemu emabbali just ensi negumusalira anti webiba nze ebyange mbikakkanyamu omuliro ne gusooka guwola bino ebintu byamagezi bannange si byebiri ebyedda ebyabanga ebyebbugumu okitegeera bane kyakabi okunkyazaako bane ffenna nga bwe tuli wano eno abantu bebuuza obwangu obwo bakozesezza ng'obukakkabangali nedda ebyo byokati bibaamu bwegamba ino omwana sijja kwewana mbu kyenakoze kirungi nejja sikuba kusurvivinga ebagamba survival for the fittest okitegeera obubaka obusembayo ngo obuli Pallaso sina bubaka busembayo mwana kubanga tuyinza okukyankana ate nkyane tukwadagana nga tuli babadde nnyo kwatyo tukimanyi nti mukyamu mwe muve ng'olokofu mwana okitegeera ate nga bagamba ennume bbiri tezibeera mu kiralo kimu naye kati ate bwe zeegwako olumu jesi buli omu afuna levo n'agamba akasajja kazitowa bwekiti kano kazitowa bwekiti okitegeera bibanga byakwekakasa bibinaaba biweddewo wano lusobola ofunamu kamaki jasi ne Pallaso wano oba lingi oba sipayalingi jasi tetulaba who is who nga si bya bandi wagoni ababe ne baddeyo nange n'enzira eno otegedde ne tufunamu ka friendly just awo nga si bya ambush okitegeera ne kati bino nze si mukisa sinze nfuna omukisa kati tugenda byogerako omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'akuwolereza n'agamba bafuna na Pallaso assault era bakwetaaga okole statement balabe nga ofuna eddembe lyo ng'omuntu kati deni bwe kibanga byayingiddemu poliisi nze sibeerako nze nombeera bize banne kati ndi muvuga mapiki gange ne baboyi bange gozamubude naye si musigirina waba wagirina yasi waba mboyise mbwe mbandaba naye nange embeera bize kale nno nze embeera firimu byange sanga nzanyamu kaludo wali eri ate mbalina okubeeramu ne baboyi bange okitegeera mbalina okukubamu ate ezowe wali kati mbeera bize nnyo deire nedda amateeka gakola ewa nange newala nnyo menya amateeka bantu balina ekifaananyi kibi kye batusiiga ne tufuba nnyo okwerwanako okitegedde naffe tubeeko kye tutereeza kubanga nali simanyi nti wano tujja nakutuukawo nate bwe tutuuseewo nali simanyi nti bino bijja nakutuukamu
kati bituusemu n'onyengeri batya gy'osurvivingamu n'okiriyalinga erinnya lyo ababa bakufunye obubi ne bakufuna obubi kubanga si buli omuntu n'agenda kukufuna nga bw'ayagala oba nga gwe bw'oyagala akufune waliwo bagenda okukulaba obubi nga tomunyeganga yadde yo najja n'agamba okyayitira kyeyankola naye sikola ki simwagala okitegeera kati embeera yatwagiyimbako naye gwe kyona okumanya bwe tunayisawo layini ezo zijja kuba nga ezikoona katuzireke